Minisita by'obulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisembejja akubiriza abalimi mu ggwanga okwetanira emisomo gibateekeddwa okubawangula ku nneme y'omulimi nga kijja kubasobozesa okuganyulwa mu bye balimye. Abyogedde mu Adjumani wabadde ali mu kulambula abalimi b'omu West Nile okusobola okubawangula ku nnima n'obukodyo obw'omulembe mu kaweefube w'okutumbula eby'obulimi n'obulunzi. Naye ekikulu ennyo nti ettaka ddungi nnyo ate n'enkuba etonnyayo embala era nnungi nnyo. Kakati ebitundu ebyo bikulu nnyo eri eggwanga lyaffe naddala okubanga bisobola bulungi okuweza emmere gye twetaaga. Jeno Moses Ali n'abakuba balase ku lamuzi wagamu ku makolero agakozesebwa abalimi wakati mu kutuuka ku mutendera ogusembayo ku bafulumiza ebintu byabwe n'ebyo bye bakozesa era ne baweebwa amagezi. And now people blame the government for educating children without a job. Nobody told you are going to education because of job. Olva beyongedde omulimi z'akasooli n'omuwemba okubaddinya Jeno Moses Ali abalimi bamubuulidde okusomozebwa ku basanga omuli obusaanyi obutawanya kasooli era abamu ku basomesa bakubiriza abantu okujjumbira okufuuyira n'eddagala batamutonedde ne ku bye bakola ng'ekirabo ekyokumwebaza. Jeno Ali annyini lwaki yasala okwenyigira mu by'obulimi n'akubiriza abavubuka okujjumbira emirimu egyennakulira gy'enkubanga givaamu ssente. There is any job you can do anything. I see people brush shoes. This is one. Washing cars. In fact, some people wash cars get more money than people in the salary. Minister Sempijja yannyinde ku bimu ku bizuuliddwa mu kulambula kuno. Adjumani eno nayo y'emu ku bitundu bya West Nile era tugezaako okulaba nti tukulaakulanya obulimi bwa soya era faamu zimu zigenda kubeera nga zituyamba okuzaalisa ensigo ya soya. Ebyo nga bityo gavumenti etegeeza nga begenda okuwandiisa abalimi bonna mu ggwanga basobole okumanyika ne gavumenti okulola omutindo gw'ebyo balima. Byogeddwa minisita w'ebyobulimi by'obulimi Christopher Kibaza nga badde asinkanye bassente ba disitulikiti bakawo n'abakulira ebyobulimi mu ggwanga. Kibaza nga agamba nti wadde nga abamu ku balimi n'abakulimizi balinga abawakanya ebyokuwandiisa tebalina kyakukola kubanga kirina okukolebwa. Registration of farmers is a must. For all commodities. For all commodities, for all enterprises, in as far as agriculture is concerned. Agumbudde abalimi abakaba akatale k'ebirime n'agamba nti bafuddeyo ku mutindo gw'ebyo bye balima. Wabadde wakusattira omusomo guno ssente wa disitulikiti Dr. Fred Odongo bwekanazi n'agaana okugenda waggulu mu kalina abadde bateekeddwa omusomo lwa woteeri ya Source of the Nile okubulwako ekifo ekikozesebwa abaliko obulemu ku mubiri. They have called me today here. And when I reached, I thought they had already made provisions for all this. But right now you can see the whole place, it's almost 3 floors up without the lift. Kyetaagisiza minisita Kibaza kumukakanya n'amwetuddulu lw'enteekateeka etabadde ennungi. Disani Mutyaba ne Lubega Ivan bakusakedde eggulu eno ku Lwabukedde TV.